السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، omutwe gw'omusomo gwa leero guli mu foomu ya kibuuzo naye nga tujja kifunira ansa. Gugamba nti abaffe buli nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yaleka naffe kitukakatako oba kitugwanidde tukireke. Mpozi nga sinaba kwanukula kibuuzo ekyo, njagala tumale okusooka okumanya obukulu bw'omusomo. Waliwo gurupu bbiri, buli omu esika ezzawaayo. Emu egamba mutugamba nti buli mubaka kye yaleka tukireke, naye nga ate waliwo bye mukola nga teyabikola. Eyo gurupu nebeera. Ate gurupu endala negamba buli nabbi kye yaleka sallallahu alaihi wasallama mukireke, wabula nga nayo tetemedde basiraamu nti kye mutugamba omubaka kye yaleka naffe tukireke, nga yakirekera mu kiti ki. Kibuddeyo bulungi, nekitegeeza nti obwetaavu we buli abasiraamu bannyonnyolwe ku musomo ogwo, kubanga waliwo atajadhubu baina tarafain, okusikaŋŋana wakati wa saidi ebbiri. Oza okusookera ddala tujja genda tutematema nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yaleka n'abanga teyabikola kimu ku kimu, nga batutunule mabega waakyo. Naye kino yakirekera mu kiti ki? Kati emanyi weebuuza nti waliwo bye yaleka nga yabirekera mu biti bya njawulo. Era sigenda bikoonaku nti waliwo bye yaleka olw'ensonga eno, waliwo bye yaleka olw'ensonga eno, wabula leero tugenda kwogera ku kimu kyokka kye yaleka n'abanga takikola, naye ate nga tugenda kusimba nti yaali kikoze naye waliwo ekyamulemesa bulemesa kukikola. Tugenda kusooka kusoma hadithi zino wammanga. Olw'obufunda bw'ekiseera zonna sijja zimalayo, naye nga ezimu nja kubanga nzibabuulira bubuulizi kuba muzimanyi biidhnillahi tabaraka wa taala. Hadithi katusomeyo ssatu insha Allah, oluvannyuma tuzikwataganye n'omulamwa gwe tuli ku bubaka bye yaleka. Bw'oba oyagadde okumanya bwe babiyita mu lulimi Oluwarabu, mu njogera y'abayivu babiyita at-turuk, ebyalekebwa makulu mbaka nga yabireka sallallahu alaihi wasallam, bye tugenda okusomako. Nyinza okuleeta hadithi zino n'obanga atalabamu kakwate, naye nze nja okulaga akakwate ku ekyo kye tuliko. Ekisooka mukimanyi bulungi nti mu kusooka tiwaaliwo kwaziina. Sibe gwe tebe guli okwaziina kwatandikira Madiina. Ebbanga ery'emyaka 3 omubaka liyamala mu Makka sallallahu alaihi wasallam baali tebaziina, wabula wali ogenda wa muno n'omugamba esswala etuuse ne basahaba okwegerera time ti akati etuuse katugende mu muzikiti.
kati njagala muwulire hadithi eno nga nabbi atuuse Madina. Twagisomako wano naye tugenda gijjamu kyakuyiga kirala. Ya sahaba yitibwa Abdullah ibn Zaid yagamba لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل نبي بيرجع صلى الله عليه وسلم engombe ekolebwe kubekye kyali kikanyiziddwako mu kibuga Madina kyokutegeeza abantu teswale tuse tukube engombe tufuwe engombe lijam'i sala akide sore si ngombe ekide kyali kikanyiziddwako lijam'i sala nga kigenda kukubwa kunganya abantu basale. Sahaba gatwafa bi wa ana na'im rajulun yahmilu naqusan fi yadi, nali nebase sajja najja mpitako nga akutte ekide mu mukono gwe. Fakultu ya Abdullah, tusalina mugati muddu wa Allah, atabi'u naqusa, otunda ekide kino? Qala okutusale yambuuza nti wama tasna'u bihi, okyagaza ki, ogenda kikoza ki? Fakultu okutusalina mugamba nti nad'u bihi ila as-salah, tugenda kyeyambisa nga tukoola abantu bajje mu ssala. Qala, omusajja okutuusa oyo olwo yaŋŋamba, afala adulluka ala ma huwa khairu min dhalik, nkulagirireyo ekirungi okusinga ku kidde ekyo? Fakultu lahu bala, nemugamba nti ddala kituufu ndagirira. Qala, okutusale yamugamba nti taqul, ojja kwogera nga ebigambo bino: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, okutuuka okwaziina gye kukoma nga bwe mukumanyi. Kati sahaba agamba radiyallahu anhu, falamma asbahtu, bwe nabukeesa ku makya, ataitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, nagenda eri omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima ra'aytu, nemutegeeza bye nali ndabye. Faqala, okutusale yaŋŋamba, innahu la ru'ya haqqin insha Allah, eyo ndooto ntuufu ya mazima Allah bw'anaaba ayagadde. Faqum ma'a Bilal, yimirira ogende ne Bilali amakulu ku muzikiti. Fa alqi alayhi ma ra'aita, omuyitire mu bye waloose bye walabye mu ndooto. Falyu'adhin bihi, abyaziinyise. Fa innahu anna sawtan minka, yakusinga eddoboozi eddungi. Faqumtu ma'a Bilal, era nenyimirira nesituka ne Bilal makulu tugenda ku muzikiti. Faja'altu ulqiha alayhi, nentandika okubanga mbimuyitiramu. Wa yu'adhinu bihi, nga bw'abyaziinisa mubuulira kimu bw'akiddamu. Fasami'a dhalika Umar ibn al-Khattab, Umar naawulira eddoboozi eryo. Wa huwa fi baytihi, ng'ali mu makaage. Fakharaja, naava awaka, yajurru ridaahu, ng'awalula kigandula kye. Wa yaqul, nga bw'agamba, walladhi ba'athaka bilhaqqi, naira oyo Allah yakutuma n'eddiini ey'amazima ya Rasulallah, yali bino abigambo mubaka, laqad ra'aytu mithla ma ra'a, nange nalabidde ddala ng'oyo bwe yakoze eki bye yalabye. Faqala Rasulullah, tusumbaka liyagamba sallallahu alaihi wasallam, falillahi alhamd, amatenda amalungi era amajjuvu gaani ga Allah. Hadithi eyo mugiwulidde? Titujagalamu bingi kuba twagisomako wano. Lwaki Umaru yajja nga awalula olugoye, abaffe kikkirizibwa okususa engoye obukongovule zituke ne ku ttaka. Twakinnyonnyola nti yali mbeera ya ntiisa, mbeera ya ddaruura, era yayita kimanyi nti n'okwewalula lwewalula, kuba si yatugambye nti neŋŋenda mu muzikiti nga nduwalula, wabula abaamulaba be baakiripootinga. Kyo twakifunamu wano ekyokuyiga. Ekyokuyiga ekirala twafunamu ekirala, ti Allah yasalawo aloose ne Umaru endooto eyo, obukakafu bujjire ddala nti endooto yavudde eri Allah. Kuba ne nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, singa oluvannyuma lwange waliyo nabbi mulala, yali baddaani? Yali badde Umaru. Kitegerekese. N'ekirala kyekigenda okukwatagana ku kino kye tuliko, nti eyaloota Abdullah ibn Zaid, nabbi sigo yatikka obuvunaanyizibwa bw'okwaziina, woola yabumuggyako n'amuwaani, kubanga yasinga ki? Otyo kitegeeza ng'okuzimba omuzikiti si kyekijja okutegeeza nti gojja okuba imaamu oba amiiri waagu. Bwe tunaafunayo imaamu omulungi oba amiiri waagu nga tumuwa obuvunaanyizibwa obwo, naye tuyinza obutakwerabira n'obeera muwanika bw'oba mwesigwa. Ekyo nakyo tukiyigamu. Naye kyenjagala ekikwatagana kye tuliko
kino kyeyamugamba nti gwosinga eddoboozi eddungi twagala twebuuze obulungi bw'eddoboozi bwali mu buseeneekerevu bwalyo oba mu buwagguufu bwalyo nga kana rajulan jawhariyan yali musajja wa ddoboozi epagguufu ekimu ku bibiri kyekiruwa lyali seeneekerevu nnyo oba lyali lyamwanguka wangi lyamwanguka amakulu ddyo lyali bbiri linga lya kikere nedda byombi yalina eddoboozi nga ddungi ate era nga lyamwanguka kitegerekese bulungi era ne lino litwaziiniramu ennaku zino eritali nga ayogera asoma amawulire abamanyi bakikuula mu hadithi ezifaanaganako ng'eno yakusinga eddoboozi eddungi kisooka liri audible liwulikika bulungi ate ekirala ddungi katufunyemu ekyokuyiga nti omuntu ng'alina eddoboozi lya wansi chances z'okuba omwaziinyi ziba zikendedde gyali naye bw'aba alina eddoboozi nga liwagguufu chances z'okufuna obwaziinyi ziba nnyingi kubanga aba alina ekimu ku bitendo abaziinyi balina okukola ki okuba nabyo kibuddeyo bulungi ekyo njagala mukiseeko akasubi mujja kwebuuza ate oyagadde tusomesa ku nabbi biyaleka kakati ate ekyo kirina kakwate ki kitulekere ekyokubiri hadithi ya Bukhari eva ku sahaba etwa Abu Sa'id al-Khudri aga ati nabbi yamugamba sallallahu alayhi wa sallam inni araka tuhibbu al-ghanama wal-badiya nkulaba oyagala nnyo embuzi zo n'okubeera mu kyalo fa idha kunta fi ghanamika bw'obeeranga mu mbuzi zo au badiyatika oba mu kyalo kyo fa adhanta bis-sala noyaziina ng'ogenda kusaala farfa sawtaka bin-nida situla eddoboozi ng'okola ki oyaziina fa innahu la yasma'u mada sawti al-mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un kubanga tiwali kyonna kiwulira ddoboozi lya mwaziinyi nga bemajinni bantu oba ekintu kyonna ng'ebinyonyi ng'ebiwuka ng'ebisolo ng'ebimera nga ettaka tulina kyetuleseeyo illa shahida lahu yawma alqiyama okujjako nga kijja kuwaako obujulizi obulungi ku lunaku lw'eqiyama sahaba atunyumiza binagani sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ebyo byembagambye nabiwulira mu mubaka wa Allah niwakubadde mutandikwa yagambye nti yaŋŋamba naye yagala okissaako nnyo essira oli aleme kulowooza nti kiki yamugamba situla eddoboozi yali aliyo naani mu mbuzi ze ezo bongo naye n'alagirwa akole ki asitule eddoboozi era n'ensonga neeweebwa buli kitonde ekiwulira eddoboozi ly'omwaziinyi kijja kuwaako obujulizi era mujuulidde eyokusatu eva ku sahaba etibwa Abdullahi ibn Umar tusaba Allah musimi wamu ne kitaawe Umar agamba kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muadhinani omubaka wa Allah yalinanga abazinyi babiri Bilalun wa ibn ummi maktum Bilal ne ibn ummi maktum al-a'ma omuzibe eyo omuzibe sikamogo omanyi bagamba nti singa waliwo erinnya eryakyaka ku muntu oba mulema naye nga bwogamba nti Abdurrahmani aliwa tajja kutegerekeka buuza nti omulema aliwa bw'aba ye Muhammadi nga tajja kutegereka naye nga muzibe gamba muzibe aliwa yalina abazinyi bameka babiri naye wano Bilaali ategeeza mu Ramadani mawe Ibn Umar ategeeza mu Ramadani kuba hadithi endala ziraga nti yalina abazinyi abasukka kwabo okwali ne sahabi mulala ayitibwa Abu Mahdhura bamuyitani Abu Mahdhura yalina abazinyi babiri Bilaali ne Ibn Ummi Maktum omuzibe faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuso mbakalo yagamba sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yu'adhdhinu bilaylin Bilaali yazina bukyali kiro
era eno yali Ramadani bakulu abantu bali eddaako kizikiza nga kyakutte nnyo olwokuba ye yali alaba kyeyavaamuwa ayaziine mu tayimu eyo ng'ekizikiza kyakutte nnyo. nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam fakulu washrabu mulye era munywe hatta yuadhina ibnu ummi maktum okutuusa ibnu ummi maktumi lwanaakola ki lwanayaziina. qala kati ibnu umar watunyumiza binaatugamba walam yakun bainahuma wakati w'enjaziina ezebbiri oba wakati w'abo ababiri abaziinyi tewaalingawo bbanga illa an yanzila hadha okujjako ono kukka wayarka hadha ono n'alinnya. hadithi ya Muslim. ngenda babuuza ekibuuzo kakase nti mugigoberedde bulungi hadithi. agambye Abdullah ibn Umar wakati w'abaziinyawo ababiri tewaalingawo bbanga okujjako ono kukka n'ono n'alinnya. ani yali akka bangi erinnya bwe liba likalubye yogera kitendo kye twakyogedde muzibe kusinga lwona agamba byogambye. omulala ate ani yali alinnya Bilal. nedda togande bonna ba Bilal erinnya it is a proper noun linnya lya bwannannyini si taito. kakati eyasookanga okwazina ye Bilal eyaddangako ya Abdullah ibn Ummi Maktum. kati ebbanga eryabeeranga wakati w'abaziinya abo ababiri oba enjaziina ebbiri ono kukka ani assaawo n'ono kulinnya ani alinnye muzibe otyo. awo nawo tugenda kujjawo ekyokuyiga nti bwe baabanga baziina bayaziinirangawa waggulu si bwe guli nakigendererwa ki kuwuliza. kitegeeze nti singa waliwo eyalina eddoboozi eddene nga ne bw'ayaziinira wano we tuli wansi asinga ayaziinidde waggulu tebalirinnye waggulu kubanga ekigendererwa si kulinnyayo wabula ekigendererwa kukola ki kibuddeyo bulungi otyo. kambongereko mpozi ne zino hadithi zo ngenda zibagamba bugambi tukwataganye kye tuliko tugende. ku mulembe gwa Sayyidina Uthman radiyallahu anhu bwe yateekawo okwazina okwokubiri okukubaawo lwa kigendererwa bwe kibaawo nga kubaawo bwe kitabaawo nga kuvaawo. omwaziinyi yamugamba agende mu katale bakayitanga Zuura n'amugamba ayaziinira eyo aleme kwaziinirawa kyekyali kigendererwa kuwuliza bali ki ati awo muzze bulungi. ekirala ku lunaku olw'ejjuma bwe lwatuukanga omwazinyi yaseesetukanga n'ava wano bulijjo waayaziinira naye nadda ku ki kukola ki. kakati ekibuuzo kigenda kujja ku nabbi bye yaleka sallallahu alaihi wasallam. yakozesa ku muzindaalo oba teyagukozesaako? awo kawo oba okoma yagukozesaako oba teyagukozesaako? fena tukikkaanyizaako bukuyege awatali kwetemamu. rasulullah lam yastakhdim al microphone wala amara bihi, teyagukozesa teyagulagira gukozesebwe wala naha anhu era teyaguziyiza. yekennyini teyagukozesa teyalagira baaliwo bagukozese era teyaguziyiza kugukozesa. naye olowooza lwaki ebyo ebisatu tebyaliwo y'obutagukozesa obutalagira gukozesebwe oba okugaana ogukozesa? olowooza lwaki ebyo ebisatu biri bwe bityo? wanika omukono otugulire lwaki? koma that is the best answer. toyina ndala gyojja kuleeta. tegwakola ki? tegwaliwo. kakati awo ekibuuzo saababuuza ekigenda okuddako kigamba singa gwaliwo yali gukozeseza mulina bujulizi ki? nabubawadde dda. ogamba nti obwonna bwe waleese obulaga nti
neyaloota okwaziina nabbi yamuggyako obuvunanyizibwa kubanga eddoboozi lyali lya wansi n'abuwa Bilaali. Kyali kiraga nti okwaziina kwetaaga ddoboozi ki panvu. Ate ono eyali omulaalo ng'alundira eyo mu kyalo ky'embuzi naye n'amugamba asitule eddoboozi. Yakimugamba lwakuba yamanya nti ogumu ku migaso gy'okwaziina kuwuliza bitonde bikuweeko obujulizi. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu n'okugamba nti wakati w'okwaziina kwa Bilaali n'okwa Abdullah ibn Ummi Maktum ebbanga lyabanga ttono, ono kukka n'ono kulinnya. Kitegeeza bayaziiniranga waggulu eddoboozi likole ki? Ekirala ku mulembe gwa Sayyidina Uthmani yalagira omwazinyi nti genda mu katale zuula wakati we bw'oyaziinira era abantu bakole ki? N'olunaku olw'ejjuma n'alagira Bilaali agende ku mulyango abantu bakole ki? Ate ne kino nakyo tokyerabiranga nti yalagira abazinyi bakwatenga ku matu, tebagamba nga niwe muba mwaziina mukwatenga ku maaso oba mukwate ku nnyindo oba weekwate ku mutwe, wabula ku matu oyingizeemu ennwezo. Olowooza ki ekyagendererwa? Kubanga eddoboozi lijja kuba pagguufu nnyo, oba wagguufu oba pagguufu liwagguufu nnyo to the extent tiriiza n'okwasa amatu. Katukwata ku matu olikendeezeeko gwe nga toliwulira nnyo naye nga ssebo eri gye likuba likola ki? Kakati singa tuddamu reverse katono, akazindaalo singa kaaliwo mbaka yali kakozeseza, tugambye nti lwaki ng'owa ensonga ezo sobe guli. Kakati ebyo babiyita batya mu shariya? Omubaka teyakiragira sallallahu alaihi wasallam, teyakigaana ate naye teyakikola, naye ate oli n'asimba mu Busiraamu nti okukikola kituufu. Ebyo abasoma eshariya babiyita almasalihu almursala. Ebintu nga biweereza Obusiraamu bibuyamba naye nga si bikomeke. Nabbi teyabiragira, teyabigaana era naye teyabikola, naye nga kyava kukuba nti tebyakola ki? Tebyaliwo. Otyo katugenda kubuuzayo ekibuuzo kitono ono amanyira kye tuliko. Ku mulembe gwa nabbi abantu baali bafa sallallahu alaihi wasallam, baali bakola ki? Abasiraamu nabo baali bafa, baali bafa. Okuŋŋaana abasabira edduwa ng'ogyeko jeneza yakikola oba yakireka? Yakireka. Yakirekera mu kiti lwakuba tiwaaliwo bafu, oba ayinza okuba alina mu kiti mwe yakirekera? Njagala tukanye nti teyakireka lwakuba tiwaaliwo bafu, kubanga bafu bakola ki? Kati kitegeeza waliwo ekiti mwe yakola ki? Katulabe obukyamu bw'ekibuuzo kino. Oli abuuza bwe mugamba ti omubaka sallallahu alaihi wasallam tiyakuŋŋaana asabire bafu nti yakireka, si bwe guli? Naye mukozesa omuzindaalo. Ekibuuzo ekyo mu mazima naawe by'owuliddeko oba by'omanyi kisaanawo? Tekisaanawo. Lwaki? Kubanga ng'omuzindaalo tegwaliwo, ate tuwadde ensonga nti singa gwaliwo yali gukozesezza. Naye abafu baalingawo naye teyakuŋŋaana okujjako ku jeneza, kitegeeza yakireka. Tiyakirekera mu kiti lwakuba tekyaliwo, olyoka okifaanaganya omuzindaalo. Kibudde bulungi? Njagala tube ne clear understanding of sharia mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kati maliriza nga ngamba omubaka sallallahu alaihi wasallam bye yalekanga, waliwo bye yalekanga lwakuba tebyaliwo, naye nga singa byaliwo byali bikozesezza. Okimanyira ku ki? Webbinka mu byaliwo, kati ng'ebyo bye tumenye n'ojjamu ekigendererwa tikusitula ddoboozi bantu bawulire, ate ogenda okusanga nga n'omuzindaalo guno gutuukiririza ddala ekigendererwa ekyo. Kibula tekyali sunna kulinnya waggulu waki?
wa muzikiti. Neki ekyogenda wali ku mulyango tusigale nga tukyagendawo ku jjuma era nakibagambako kubanga ekigendererwa kyawo si kuwuliza kwokka wabula kirina n'ekigendererwa ekirala. Lwaki ekyo twagamba bwe tutyo? Kuba twagamba nti basahaba tetuyinza kugamba nti yabalagira bazirire ku muzindaalo olw'okuba ku jjuma abantu baba bangi. Twagamba nti ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ejjuma n'esswala eza bulijjo tezaakolanga njawulo mu muwendo gw'abantu nga ffe bwe guli kati kyejjuma tuba bangi esswala eza bulijjo ne tuba batono. Ekyakolanga enjawulo mu bungi bw'abasaazi yabanga Idi, kubanga Idi yakuŋŋaanyanga emizikiti gya jjama gyonna ne badda mu kisaawe ne basaalira wamu. Naye tekyabangawo nti ejjuma kati bangi ate jjama batono. Lwekyo ekyamuteeza wali kale ekigendererwa kyalimu ekyo ekyokuwuliza naye waaliwo n'ebigendererwa ebirala. Ngera bwe tugamba nti ekigendererwa ky'okusitula eddoboozi ng'oyaziina si kkoowoola basaaze kyokka kubanga waliwo lw'osaala wekka ng'ono eyali mu mbuzi ze. Naye olw'okuba waliwo ekigendererwa ekirala eky'ebitondo okuwaako obujulizi n'ekyogoba shayitaani, kubanga bw'oyaziina sitaani edduka ng'efulumya n'eddoboozi. Eddoboozi eryo lyefulumya olw'okuba yerifulumya liba libuutikira lino ery'omwaziinyi eririmu okwawula Allah erikosa shayitaani erigikosa negamba akangende ng'afulumya eddoboozi nkole ki? Era n'abakuffaari mu bantu Kulaani zibakosa tibaagala ziwulira. Abamanyi bava bakugamba nti bw'owulira awali dhikiri naye ng'owulira omutima gwetuzze ng'omanya shayitaani ekuliko. Era bakuffaari bagambanga bannaabwe la tasma'u li hadha alquran, Kulaani eno muleme giwuliriza, walghaw fihi mugikubiremu luyoogaano. Kasita batandika okugisoma nga mukba oluyoogaano. Mulaba baganda ba sitaani bwe bafaananye sitaani yennyini. Ate yo okumanya njoozi eddoboozi lyefulumya liva mabega waayo si mu kamwa, livaawa okwongera okunyoomoola ebigambo bya Allah la'natullahi alayhi ila yaumi alqiyama. Allah giseeko ekikolimo paka qiyama. Nakati oluddako tujja kutunuulira ebirala bye yaleka naye nga byeyabirekera mu kiti kirala. Naye wano byonna tubizinze wamu nga tugamba buli kyonna kye yaleka nga tekyaliwo naye nga waliwo ensonga ezitulaga nti singa kyaliwo yali kikozesezza ekyo tukikola naye kigwa mu kiti ky'ebyo bye bayita almasalihu almursala. Nwekyo tugamba abantu balekere awo tubuuza nga mukozesa omuzindaalo. That is the answer. Era ye answer gye twabawa myaka gy'ekyenda abataalimu twagambye nti emisomo ng'egyo tugiddemu okunyweza abantu. Kitegerekese bulungi. Ne kino kigatteko singa emmotoka zaaliwo yaali zirinnye nga tugamba yaali zirinnye naye owa nsonga ki? Tyandi yalinnyako ekyebagalwa ekitadduka na kwenkana mmotoka nga kyekirwa ensolo. Amakulu okulinnya ekintu otambulireko owekiri mu busiraamu. Olaba yalinnya ensolo yalirinnye emmotoka. N'ennyonyi yaligirinnye kubanga okulinnya eŋŋamiya n'embalaasi yagendereranga mu bwangu ate nga n'ennyonyi eyanguya nnyo. Era yalivudde e Madiina n'ajja e Makka ng'alinnye ennyonyi. Zo tuli singa yaliwo yalirinnye ku lyato oba ku mmeeri lwaki ng'ate teyabirinnyako? Kyeyava tabirinnya teyatambulako n'ava ku lukalu mu kizinga kya Buwarabu tyatuuka awantu awali eryato. Siwe guli naye basahaba be abaatambula ne bava mu kizinga kya Buwarabu ne bajja wano ku lukalu lwa Afirika baasala ennyanja gye bayita Red Sea, ennyanja emmyufu al-Bahru al-Ahmar nga bakozesa maato. Singa naye yajjayo mu Ethiopia yalirinnye eryato. Ate basahaba bwe bagendera mu Europe okutwalayo obusiraamu mu Eastern Europe nga mu Turkey mu Cyprus balinnya amaato. Naye ye teyatambulako wantu wonna nga tali ku lukalu. Singa yatambulako nga tali ku lukalu yalirinnye amaato. Nolwekyo ebyemmotoka bikadde nnyo bye bakyatubuuza nga muvuga emmotoka. Singa ennyonyi ennwanyi zaaliwo yali zikozesezza
oba amasasi kati agaliwo oba missiles weyakozeseza akasaali weyakozeseza ku mukono kuba nenwana ya mukono yabangawo. ate ne Allah n'atugamba twetegekera abalabi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. wallahi ennyonyi singa zaaliwo ennwanyi yali zikozesezza kubanga ziweereza ekyokwetegekera omulabe. yalibadde ne nuclear weapons singa omulabe we yali azirina naye yalibadde nazo just ready kukanga. Wakati North Korea yakanga America juzi batuula ku message era batunulizi ne bagamba naye ani muwanguzi bonanga bakikanya kyakavubuka ako ke kawanguzi kamukanga. Nolekyo bino batubuuza buga nti mbaka buli kyeyaleka tukireke omulino kuŋŋaana okusabira abafu nga teyakozesa muzindaalo mmwe nga tumugukozesa. Enjawulo nnene nnyo wakati w'ekyo ky'obuuza n'ekyomuzindaalo olw'ensonga ezo zembawadde. subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.